n'ekitongole kya Buganda Land Board abasalawo okwongera okutegeeza bannayuganda ensonga ezikwata ku ttaka n'ensonga ezikwata ku bintu bingi by'obugagga wano mu ggwanga lyattu Uganda, abantu okutegeera okumanya ensonga zino kikulu. Ne Ssaabasajja kibagamba nti mugende musomesa abantu bange babeere nga bamanyi. Ebiseera ebisinga bw'oba omanyi n'okola okusalawo ng'omanyi ebintu bikwanguyira ate n'ebizibu bingi by'osobola okukendeeza. Mu Uganda nkakasa nti buli omu akimanyi bulungi nti ettaka kye kimu ku by'obugagga omuntu by'ayinza okuba nabyo. Oli n'agamba musajja alina faamu, alina ettaka, alina square mile, alina 5 ku 100 ye nga ye agigula agirina. Naye bwe tufuna ebyobugagga ebyo tuba nabyo ate ne tufuna n'abantu betubeera nabo mu byobugagga ebyo. Obeera n'abaana, obeera n'omukyala oba n'abakyala. Kati ekiseera bwe kituuka n'ova mu bulamu bw'ensi eno watera okubaawo obuzibu. Abamu baba tabanana kuziika ng'eno abaana bali mu kwetema. Baba tabanana kuziika ng'ebyapa omukyala abikwese. Baba tabanana kuziika ng'obusika abaana baweesoose. So bingi ebibeerawo. Naye oyinza otya okwewala embeera eyo? Amateeka mangi wegali naye agasinga tetugamanyi. Ate ekyatuuseewo nti etteeka erikwata ku byobugagga ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno nga n'ettaka mwe liri mu byobugagga ebyo alinamu enkyukakyuka ez'enjawulo. Tulina omukugu ayogera nnyo mu bitongole eby'enjawulo, musomesa w'amateeka, munnalotale, era bannalotale beesiimye nti atera okubabangula mu nsonga ezo nti bw'ofa legasi kigyoleka oba bw'oba ogirese oba oli awo kikuyamba ki otagiteekateeka bulungi ng'okyali mulamu. Ndi ne Council Francis alimu omugasho era gwe njagala asooke atubuuzeeko oluvannyuma butereevu tugende mu maaso n'ensonga eyo. Ebyakyusekyuseemu oba ebisuubirwa okukyuka oba ebyakyuka edda bye biriwa kati gwe alina ekyobugagga kyo ng'ettaka obeere mwetegefu okusobola ku ensonga zino okubaako w'ozikwata singa ziba tuuse. Kanso nsanyusa okulaba ssebo. Nze asinze ssebo neyanza kunzikiriza kwogerako abantu e Uganda n'okwogerako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka wano Buganda. Weewaawo. Kakati nze nzigidde mu nsonga yataka ng'ekimu ku byobugagga omuntu by'ayinza okuba nabyo naye nga bw'afa balina okubisikira oba okubitwala abalala basigaddewo. Mu nteekateeka etteeka empya biki ebikulu by'oyinza okugirayo omuntu alaba terefayina by'alina okutegeera nti singa kiba kibaddewo wali badde oteekateeka bw'oti okusobola okubeera nti togenda kuba na mitawaana gonna? Ekisooka ssemateeka waffe ewa omuntu eddembe okukola eddaame wiiru. Mu tteeka lino eripya baleesemu akawaayiro akagamba nti abantu ababeerawo ba witness balina kusayininga ku buli peegi ery'eddaame. Ekyokubiri, abantu balina kutandika kukola eddaame kubanga wadde etteeka lyogera kino naye gwe ng'omuntu okyalina eddembe kusalamu nti mu ddaame lyange lino ettaka ndirekedde onoomu percentage bweti. Naye bw'oba nga tokikoze n'ofa, etteeka lino eripya lireesemu enkyukakyuka ng'abakazi badde bafuna pasenti 15 buli 100 obutundu 15 buli 100 kati ebongeddeko ne bawa obutundu 2 ku buli 100. That is official wife. Kati bw'oba nga wali olina abakazi bangi cultural marriage nga wabawasa mu culture nga bonna aba recognized bakazi bo, polygamous marriage bonna balina kusharinga ku percentage eyo 20%. Abakazi bange abasatu abanaabo baba 2 benna agenda n'empasa mu culture bwe tube waffe nga tuli Banyankole tuli Banyoro tuli Baganda mu culture eyo nga bali recognized as one wife, so basharinga bakwata 20%. ne bagabana. Yes. Kati etteeka litaddeko ka percent akalala ka 20% akokusigala nga tolina kagaba ka ligase y'omufu
oba n'abaana abandi bakyali bato nga bakyasoma so abo nabo babalekeddeko percent gy'otalina kugaba then lineal descendants abo be baana b'omugenzi beyaleka bw'oprovinga DNA n'okakasa nti ono omwana w'omugenzi bonna kati babeera ku 44%. Bavudde eri ku 75 ne bajja ku 44%. Abaana omugenzi bazaala nga bamanyikiddwa n'abo be mutamanyi naye oluvannyuma lw'okumuziika ne kizuuka nti e Masaka alinayo omwana bwe bamuleeta ne bakakasa aba ali paati kubanga mwana wa mugenzi nejja wansi kati omusika luli bali tebamuteerangamu ku ka pasenta naye kati bamulekeddemu ka 1% ku by'obugagga kubanga oluli yali asikira musaayi naye kati eteeka limuwa chansi y'okusikira ku bintu n'ayongerwamu ak'obusika kati n'ava ku kusikira musaayi gwokka kati asikira ne ku bintu by'omugenzi ku 1%. Abasika babadde batunda ebintu ng'agamba nze nasika babadde bakikola mu bukyamu abo baba bakikola mu bukyamu kubanga osikira musaayi tosikira bintu nga bagabidde mu ddaame ate kuba omusika tekitegeeza gwe executor katunyonyole kano akantu omuntu bw'ofa that minute esaawa eyo automatically property yo egenda mu government administrator general that minute bwe bakupronouncing dead ebintu byo biba biri wansi wa administrator general kati gwe bw'oba oyagala kulabirira ebintu by'omufu olina gende wa administrator general osaba olukusa baluyita certificate of no objection government eba ekukiriza ogende mu kooti osaba obuyinza obulabirira ebintu by'omufu si kusika naye kulabirira ebintu by'omufu bw'oba oli mukazi oba musajja spouse ng'olina marriage certificate gw'ogendera ddala mu kooti n'osaba kooti ng'osinziira ku certificate of marriage yes naye ng'osaba olukusa kuva mu kooti ekukkirize olabirire ebintu by'omufu eby'omwami wo oba omufu yalekawo eddaame bw'aba yalekako eddaame nga likuwa obuyinza gwe togenda mu gavumenti kubanga kiba kitegeeza nti nannyini bintu obuyinza ng'akola eddaame yabujja ku gavumenti n'abukuwa direct. Ndabyemu ekyokuyiga wano nti bw'otakola ddaame ebyobugagga by'obutereevu oba bikwasa gavumenti eddakiika eyo woofiisi yes babigenze mu gavumenti singa abantu bo tebagoberera nteekateeka yagenda kubifuna kuva mu gavumenti bijja kusigala nga gavumenti yemanyi bwene ebigaba oba nekyera ebikozesa gavumenti yeba ebitereka kubanga automatically gwe atalina ddaame administrator general on behalf ekyo kitongole kya gavumenti ekirabirira ebintu eby'abantu abaafa alimu omugasho olina woogambye nti nno omukyala ali official waliwo omuntu afuna munne n'amwagala ne babeera waka bonna ne bazaala omwana asooka owokubiri n'owokusatu nga bonna bali awo waka omuntu yeebuuza famire emumanyi nti oyo abeera wagundi era azaddeyo n'abaana tubalikogonaizinza wano ng'omuntu afudde ye kiki ekimugana okubeera official singa omwami yaba afudde naye n'agabana ku bintu gwe kuyitibwa omukazi gavumenti erina kuba ng'ekumanye kyoraba sibyakubeera omukazi w'omuntu oba omusajja w'omuntu kyoraba gavumenti yewa license ebifo amalamizo oba mizigiti n'ebiwa license kugata ku celebrating marriage
wakati w'omusajja n'omukazi kanisa baba bakikola on behalf of government. So government erina interest mu marriage iyo. So bwe kugenda n'osula ow'omuntu oba oli side dish oba oli side chick oba oli side hen oba oli side husband ekyo eteeka tekirecognizinga mwaba kirecognizinga muba mu byammwe. Naye bw'oba okoze eddaame ng'omuntu akuzaalidde abaana oba akuyambye kuzaala abaana wadde temwagenda mu kyaki oba mu kalica kufuna marriage eri recognized, oyinza muteeka mu ddaame n'ogamba ono omuntu mukwano gwange oba description gy'ogenda muwa mulekedde ekintu kino na kino, kubanga ssemateeka ekuwa obuyinza kudiringa gaba nga bw'oyagala. Naye nga bw'oba tokikoze oyo tebamurecognizinga. Oba RDC n'abantu abalala babadde bakola ensobi otuukaawo omuntu talina marriage yonna talina mwana talina baana wano tabadde wano emyaka 2 eteeka terikola bwe lityo. Bw'oba tonaba kugenda mu church oba kukwanjula ate bwe bakwanjula byagamba nti bw'oba ogenze ne bakwanjula ekyo kiba kiwedde. Nedda waliwo kye bayita Customary Marriage Registration Act. Mu myezi 6 mulina kutwala katugambe nga wano mu Buganda bakuwe certificate ey'emengo n'obujulizi obulala obukakasa ebbaluwa za parents z'abazadde ne muzitwala ku LC3 ne muziwandiisa ne babawa ne certificate ya customary marriage. Naye abamu ogenda wali n'osavinga emmere n'onyeenya ku galiba enjole n'olowooza nti omukyala amulina officially, naye ekyo tekimala, olina genda ogiwandiise. Mu kugabana wano oyo abadde asuubira nti ajja kugabana olw'okuba alina omwana singa tabeera mu ddaame nga tebamuwandiiseemu, singa taba official customary, singa taba official mu ddiini, singa taba official nga yagenda ewa DC mu nteekateeka eyo nga bwe yabeeranga, oyo tabeera official. Era kyangu nnyo family omugamba nti abaana wazaala yes webale omukwano gwamuzaalira naye tewali mukyala we. Oyinza ku benefitinga maybe ng'oyita mwana wo ogenda n'osaba sole custody y'omwana kati omwana byaba afunye naawe olya ku ebyo, naye etteeka terikuwa obututte oba owambye buwambi. Njagala kanso nga tumaliriza ku advise abantu bonna kuba emisango gy'owozezza oba abantu b'oyambye okusobola okutereeza embeera eyo nga yakusika mugwa mu by'obusika n'obufumbo, biki ebikulu by'oyagala beegendereze era basobole okuba nti bagwa mu katego ago ng'omuntu amaze okufa? Ekisooka, tokkiriza kufa nga tolina ddaame. Eddaame waliwo balooya bangi mu Uganda, oba nga toli kumpi ne looya akuyambe, eddaame okulikola kyangu. Olina kufuna abajulizi abajulira by'ogenda kuwandiika, olina kuliwa olunaku oluteeke mu lulimi lw'otegeera, siyagamba tulina kubeera mu Luzungu, owandiike eddaame ebintu byo nga bw'obyagala. Kati woba okoze peegi nyingi, abajulizi kati etteeka eripya ligamba balina kusayininga amanya gaabwe ku buli peegi y'ekyo ekiraamu kyo. Kiba kiwedde teri then ekyokubiri mainire ku basiraamu. Nze nkirabye mu bakalayanti bange abangi abasiraamu, bw'oba nga tokoze eddaame n'ogamba nti ebintu byange njagala babigabane nga Quran bwegamba, eteeka bw'oba nga togambye njagala sharia yebe ebisharinga, kiba kitegeeza eri oba ovuddeyo, kubanga jjukira mu Uganda tetulina card courts.
yes bw'okigamba oti nze njagala ebintu byange bigabanwe nga sharia bwegamba abantu ne basayininga witness abeemu ababiri kiba kiwedde gwoba ogenze mu diini yo abangi beerabira n'agenda n'agamba mufuti mbadde nsaba ebintu byange bigabiddwe nga sharia bwegamba eyo bamboozi olina kukola wiiru n'otaako statement egamba nti mpa obuyinza sharia kati wabeeramu confusion bw'oba nga tewaleka wiiru ekkiriza ebintu byo sharia ebidividing kitegeeza oba ogenze waffe mu administrator general kati jjukira Quran ekuwolukisa kubeera ne haki nnya kati ezo haki nnya ziba zigenze ku succession act gezigenda okubonaabonera ate n'ebintu byo engeri gye byanderabiriddwa nga sharia bweyogera maybe ku lunaku olulala tujja kufunayo omuntu omulala twogere kunyuma ku nsonga ya sharia kubanga sharia Quran ye yatetenkanya kuva eri Katonda nti ebintu by'omufu babigabane bwe bati bw'omuntu bw'aba akikoze ng'akirese mu ddaame lye tolina kikyusa ate ne kooti waliwo decisions nyingi zeekoze ng'egamba omuntu bw'aba agambye nti ebintu byange bigabirwe nga sharia bwegamba tolina kukivaako ekyo tweyanza nnyo tweyanzege kanso Francis alimu omugasho ensonga zino azimanyi bulungi era nkakasa nti bw'ofuna omukisa n'omusinkana atera okubeera ku LDC asomesa ate era mu ngeri endala enjawulo osobola omusanga ku faamu Newmark Advocates tubeera ku City Star Building kumpi ne Monitor Publications weewaawo osobola okumusinkana nayongera okutangaza mu nsonga eno nsonga nkulu bantu bangi bakaabya amaziga abakyala bonyebonye nnyo waliwo n'abaami nobanga mukyala we yadde alina ebintu naye ate ogenda okwesiŋŋana nga naawe obonyebonye